Kadama TV waliwo voice note etambula ng'eraga ekifaananyi kya Kadamu oyo kigambibwa nti Kadamu ow'e Saudi Arabia ng'ali mu ddwaliro lya King Fahad. Bwe munaawuliriza voice note etambula nayo waliwo omukyala agamba nti yamusanze mu ddwaliro lya King Fahad tasobola kwogera n'amannya gaabwe oba amannya ge tebagamanyi. Videos nga zino oluusi tuzifuna n'ebifaananyi tubifuna, obukakafu bwazo bubeera ku oyo aba atambuza voice note eyo, kwegamba nti tufulumya information oba tufulumya amawulire naye ate tuddamu ne tubeera nga tujja kuddamu tugeekenneenye tugalabe obutuufu bwago buli butya. Kyolaba voice notes ezisooka oba ebifaananyi ebisooka oba biri tuzifulumya nga bwe ziri naye tubeera twagala nnyo commentinga kuba tubeera tulina ebibuuzo bye tusobola okwagala okusooka ne twebuuza ne tugifulumya nga ffe aba Kadama TV. Nti okusooka nga yagenzeeyo atya, bamuwadde batya olukusa, yakutte atya ebifaananyi ebyo, abasawo empapula ze bayina baataddeko mannya ki, eyamuleese yamuggyeewa, ebintu ng'ebyo ze follow up video ze tukola afterwards nga tufulumizza video eno oba voice notes ziba zitambula. So katubeere nga tukifulumya nga bwe kiri. Kadamu ye agamba nti yamusanze mu King Fahad Hospital yeetaaga obuyambi, kifaananyi nga mukiraba, omuntu yenna amumanyi nga ddala amumanyi amanyi gy'abeera oba mwajja naye osobola okubeera nga otuwa further information ne tubeera nga follow up yaffe ejja kubeera nga erifaalinga ku information eyo gye tusoose okufuna. Mutambuze odiyo eno, ono omukyala ali mu ddwaliro baliyita King Fahad Hospital, ali Saudi Arabia. Mukyala mulwadde yasuulibwa mu ddwaliro, taliiko muntu n'omu, taliiko mukama we, bakama be bamukuba ne bamusuula ebweru. Omusajja yamulonda n'amutwala mu ddwaliro, era mu ddwaliro baliyita King Fahad Hospital. Zino ziri mu 7 Ogwokuna 2021. Mutambuze bannange akafaananyi kano ne odiyo bituuke ku Mr. Calvin Kayanja. Omukyala ono ayambibwe famire yeetegeere nti omuntu waabwe tali mu kukola, omuntu waabwe mulwadde. Mukyala munnaffe mulwadde, ali Saudi Arabia, tayogera, buli kimu akikolerawo we yeebase, tasituka nga bwe mumulaba. Era teyasobodde funikako mannya ge kubanga tayogera, sasobodde funa mannya ge kubanga tayogera. Naye nange nabadde ntwalibbwa mu ddwaliro kwe kumusisinkanayo. Omukyala ono bambi mutambuze ekifaananyi kino ne odiyo eno. Mutambuze ekifaananyi kino ne odiyo eno. Bambi omukyala ayambibwe naye ng'ali Saudi Arabia. Mu ddwaliro baliyita King Fahad Hospital. Leero ziri nnaku za mwezi 7 Ogwokuna 2021.